Katwebaze Katonda waffe tusaba oggula emitima gyaffe nga tugenda okuyiga olongoose yeekaalu zaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Obutakkaanya bwa Yerusalemu. Ekigambo obutakkaanya kiragawo kyetusuubira nti waaliwo okusika omuguwa. Waliwo ensonga emu ey'amaanyi ng'eriko okutegeerwa kwa mirundi ebiri, ebiwayi bya mirundi ebiri. Musumba, ensonga eno obutakkaanya bwe Yerusalemu mwabutunuulidde mutya? Bwavuddemu ekibuuzo ekizibu. Obutakkaanya buno Yesu yabwolekera okuva nga yakatandika omulimu gwe. Abamu ku batakkaanya nabo emyaka gyonna gyamaze 3 okutuusa kakati tebakkanyanga naye ng'ali nabo. Abamu ne baba ne Yerusaalemi mu kibuga ekikulu ne bamulumba bajje bagaana okukkaanya naye. Ekibuuzo, buli lwe bajja waliwo bye balaba, waliwo bye bawulira byayogera. Myaka 2-3 temukkaanya. Yandikoze eki okubakkaanyisa? What is wrong with them butalaba? Abakkaanya olulabako ne bakkaanya ne bakkiriza, abamu ne bagoberera, abamu bategerako bitundu ne bajja n'ebitundu byabwe ebyo. Abatakkaanya bano batusobedde nga bwe tunaabalaba. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Makko njiri ya bikolwa, speed bikolwa. Essula zonna zetumazeeko Yesu alina byakola nga ababiraba oba bakkaanya oba tebakkaanya bijja kulaga kyali gye bali. Abojja okumutegeera bajja kumutegeerera ku bikolwa bino ne ku bigambo byayogera. Naye nsigadde essula nga 6 nezikavalinga wiiki egi emu 2. Essula ziri zonna ez'ebikolwa zitutte emyaka 3. Ekitegeeza nti Makko essula zino ezisembayo eza wiiki eno kyekisinga obukulu mu byonna byonna byawandiiseeko. Kyagala tuseeko nnyo omwoyo. Tutandikirawo. Tugenda kutandikira mu Makko essula 11 olunyiriri olusooka paka ku lw'omukaaga. Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali basemberedde ekibuga Yerusaalemi, kwe kugamba nga batuuse e Betufage ne Betaniya okumpi n'olusozi olw'emiti emizayiti. Yesu n'atuma 2 ku bayigirizwa be nti, mugende mu kabuga kali ke mulengera. Bwe munaaba mukayingira bwe muti, mujja kulaba endogoyi entoototo esibiddwa eteebagalwangako muntu. Mugisumulule mugireete. Singa wabaawo ababuuza nti, lwaki endogoyi mugisumulula? Mumuddamu nti, Mukama waffe agyetaaga era ajja kulagira bagizze mangu nnyo. Awo ne bagenda ne basanga endogoyi entoototo esibiddwa ku mulyango ng'eyimiridde wabweru w'oluguudo, ne bagisumulula. Abamu ku baali bayimiridde awo ne bababuuza nti, mukola ki? Lwaki endogoyi mugisumulula? Abayigirizwa ne babaddamu nga Yesu bwe yali agambye. Bali ne babaleka ne bagenda. Kiki kye tulaba mu nnyiriri ezo 6 mukyala Kabiito z'atusomedde? Brian. Kyetusooka okulaba nti Yesu Kristo atandika okukyusa mu nkola ey'ebintu. Buli abadde ng'awonya ng'agamba nti tobaako gw'ogamba. Kaakano ate kyali mu kukola abagambi baleete n'endogoyi bagijje eri bababuuza ani abagaaji batumye nti Mukama waffe. Ekitegeeza nti pronouncement oba okulangirira kwa Mukama waffe akutandiseeko.
so alangirira n'eriyo n'ababadde batannaba kumutegeera basobole okumutegeerako kaakano. Musumba Kakembo. Ate kyabasindisa okukola bakitegeera kubanga bakabaka mu Isirayiri berangiri balyanga obwakabaka nga bayingirira ku ndogoyi mu bibuga si ku mbalaasi nga wano kabaka bwe bamutikkirira ebiki asina bulagala Nagalabe sinaga nswadde nnyo kubanga nerabiddeyo n'olwekyo basindise bategeera significance y'obukulu bwa kino kye bakola era tebabuuza bagenda n'essanyu eritagambika kubanga essaawa etuuse number one ekyokubiri abawa specific instructions eziri detailed mugende wali ku kalo kali bwemujja okusanga endogoyi nga gy'obeera nti yayiseeyo dda nga tebaliiyo namala okubirabako naketta era mujja kusanga abababuuza nti endogoyi mugitwala wabe bababuuza mugambe nti mukama waffe Lord, our Lord kyaba tateyanga bwogambye kuluna akyogeredde ddala n'olwekyo abikola bino byonna kwongera kakakasa kifo kye 1 ngenda kuyingira nga kabaka 2 kabaka nze mukama at the same time 3 siri kabaka wa bulijjo ntuukiriza bunnabbi munagana buganya okunzikiriza naye nga obujulizi mbubawadde mukyala Kabiito sinzira ku musomba wannyonnyodde ekitegeeza ne be yali atuma bano nabo ayongera obbeebikulira tebaba basigaddemu akadawuti akakunkuna kuba bw'abatuma details ne zituukirira nga bwakoze eki bwazibagambye nabo ndooza ayongera okubeebikulira nti bwe muba mubadde temukakasa the time is now. Katweyongereyo nga baleese omwana gw'endogoyi ono Makesula 11:7 paka ku 10. Awo abayigiriza ne batwalira Yesu endogoyi ne bagisaako ekkooti zaabwe. Yesu n'agyebagala. Bangi ne baalirira mu kkubo ekkooti zaabwe. Abalala ne baaliriramu obutabi bw'emiti obuliko amakoola bwe baatema mu nnimiro. Awo abaali bakulembedde n'abaali bava emabega ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka nti Mukama atenderezebwe, ajja mu linnya lya Mukama aweereddwa omukisa. Obwakabaka bwa jjajjaffe Dawudi obujja okuzzibwawo buweereddwa omukisa. Mukama ali mu ggulu atenderezebwe. Omwana gw'endogoyi baguleese bayaliridde wansi. Yesu agutuddeko bayimbye Hozaana oyo ajja mu linnya ly'Omukama. Ekintu ekyo kye baakola kyali kiraga ki? Kubanga eri gye tutandikidde ne bano be baatumye tebaabuuza. Ne tulowooza nti nabo bakitegedde ddala kyono Masiya. Bo bano kifaananyi ki kye kikuwa Musumba Kakembo? Endogoyi zino bazimanyiko history. Sulemani kabaka kwe yatuula kitabe Dawudi nga mwaddu bwa kabaka n'ayingira mu kibuga Yerusalemu. Adonijja n'agibwako. Kakati bakimanyi nti Masiya gwe balinda mwana wa Dawudi. Ate naye atumiza ki? Tuzisanze nga bwe yagambye eno esaawa. Abaana Buganda bwe tugambira nti kweri. Kweri essanyu jjitirivu. Kyala Kabitonda y'omukono gwo. N'ekirala kye kitulaga nti abaali bagoberera ebyawandiikibwa nga bwe bizze birambikibwa buno bwali bunnabbi kyenkana nga butuukirira. Bwe tusomako mu Zakariya 9:9 agamba nti musanyuke mmwe abantu b'omu Siyoni, muleekaane olw'essanyu mmwe ab'omu Yerusaalemi, mulabe kabaka wammwe ajja gye muli ng'ajjira mu kitiibwa eky'obuwanguzi. Muteefu era yeebagadde endogoyi
yebagadde omwana gw'endogoyi kati nga biri we birabwako obunnabbi butuukiridde. Yes, ekyakabi otunuuliranga bombi Yesu Kristo n'abantu bano balina ekigendererwa olw'ebyo ebigenda mu maaso kye baagala okulaga, naye ate abamwetoolodde bo batunuulidde bwakabaka okubajja mu bufuzi bwa Ruumi. Kati bajaguza bagamba leero tukoze eki, leero lwe tubajjako, leero lwe tubasenda, lwe tubajja mu Yerusaalemi, ng'ate bo bakitunuulidde mu the triumph okuyingira kwa Yesu Kristo kuno nga bakulabamu kuwangulwa kwa politiko, kujjawo obufuzi obwali bubayinze ennyo. Okukakasiza ddala ekyo batugambye ekigambo Ozaana kyali kitegeeza save now, lokola kati, era baali basuubira nti kayingidde mu Yerusaalemi bwa revolt egenda tandikira wagenda kukunga bukunzi ki ne buziba nga tewali kigenze maaso, ne babeera disappointed, naye ne basula nga bagumu nti okusula kasita waali olowooza byonna binaakoze byaki. Ate ye okukola revolt yali successful, tekimwetaagisa kiro. Fe wano okutu ezikola kiro ze ziyitamu, naye ye ne bwe tunaakeera ku makya. Ebibinja abaana biwulirase. Tugambye eri gye tutandikidde nti abanaddiini baamulumbanga okumukolako olutalo. Kati nkubamu akafaananyi, tulaba ne wano waliwo abanaddiini, twagala tulabe abanaddiini bano babiraba kiki kye balowooleza omusajja ono, kubanga ekyo Maako teyakituwadde, naye katugende mu Luka essula 19 onyolwa 39 n'olwana tulabe banaddiini bano balowooleza ki Yesu Kristo. Abamu ku bannyonnyozi b'amateeka ne baddamu nti, muyigiriza oyogedde bulungi. 19:39 19:39 agambye waati. Awo abamu ku Bafalisaayo abali mu kibiina ky'abantu ne bagamba Yesu nti, muyigiriza koma ku bayigirizwa abo. Yesu n'addamu nti, mbagamba nti senga bano basirika amayinja ganaaleekaana. Musumba Kagembo, abayigiriza tuli kuba naddiini bano, what is wrong with them? Bubuzibu kiddala bwe bayina? Kuba omusajja byonna bye balabyeko, kuba tukimanya abanaddiini n'obunabbi babumanyi, obwa Zeekaliya 9:9 kyotugambyeko ekya Sulemaani bakimanyi, bamanyi obukulu bw'omuntu okugira ku ndogoyi, naye paka kati ate nabo bamulindirira. Nabo bennyini nabo bamulindirira essuubi lyabwe, nga bamulindirira kugira ku taamuzi zaabwe. Kaakati mu butuufu nange sitegeera, kuba akati mbeera bo nange wano nandikyamuse nebiri ebyo tumuvunaana ebimu tosooka netubisa ku bbali, tusooke tukwaseko kino ekimu eky'amaanyi. Naye nange sibategeera. Mukyala Kabito kasooka atubuulire kikyamu ki abantu bano ki buzibu ki? Nze ndowooza obuzibu bwe bali, obuzibu bwe buli okuva mu ntandikwa, baaganya kasitaani okukolera mu bo. Kati tekabayinzisa kutegeera kigenda mu maaso, wadde balabikanga ababiraba tebakkaanya nabyo, kubanga sitaani abalimu abaga nti nedda tebawana thought kuga nti wayi naye ate bolowoozaamu bwoti. Ekyo tekiri, okufumitiriza tekuliiwo, kubanga omulabe amaamidde ebirowoozo byabwe. Kansoke Brian ono tuze tukiraba nga abayigiriza abawandiisi bano n'Abafalisaayo abo abanaddiini balina kye baagala okukuuma, protect nga kye baagala okukuuma ze political oba
positions oba ebifo bye balina mu bufuzi n'engeri gye baali bagunjizaamu enzikiriza yaabwe nga baagala etambulire awo Yesu Kristo bamutegeere mu ngeri eyaabwe. Kati ye bw'ajja n'alaga ekifaananyi ekirala balaba nga alumba bo n'olw'ensonga eyo nga n'ababadde babakkiririzaamu n'ebyo badde bakola nga balaba badde babikola nga babalinga bwe batulugunya obutulugunya. Kati balabira ddala nga byali mu kukola weewaawo bituufu biri mu bye baasomako naye ng'ate batunuulira ekyo ekigendo bavaako. Ekyakabi byakola babiraba bamubuuza amanyi ge gye gava beewuunya tebeewuunya ne bamanya nti enkola eno eva eri Katonda. Bwe eva eri Katonda ogigeraageranya otya na kino kimugoba kino kimugoba ekyammwe ekyebifo byammwe ekyenfuna yammwe ekyo bw'okigeraganya n'amaanyi ono omusajja gakozesa n'obuyinza bw'akozesa kiki ekisingawo kikulaga nga mukyala Kabito bw'agambye nti eriyo ebintu bye tukkiriza okuyingira mu bulamu mpola mpola ne tubikuza sitaani n'abiwamba ne bitufuga nga ne bwaba Katonda kennyini tetumulabawo. Ndowooza bwe tudda ku mulembe gwaffe guno omuntu nga yayagadde sente okukola ekisoboka kyonna oyinza n'omuga nti gundi oli mu advent oli mu kristaayo naga nti sooka obise ku bbali ebyo nja kwenenya katusooka tereeze kino. Omuntu nga yayagadde ettaka omuntu nga omusajja balaze omusajja ku mawulire nga yayagadde ekifo omusajja agambibwa nti yeyatta omukulu w'ekika ky'endiga bamukutte bamukolako interview naga nti nze mukulu w'ekika ky'endiga si oli yali ateekwa kufa bamutta nti yali ateekwa kufa nze mukulu era nja kuba nga bamaze okunta omuntu oyo mulamu ebyoyagala bijja kukozesebwa mu kkooti naye ekifo kino kyayagala kyakkiririzaamu obwensi nga bwakutta omuntu ku mutwe ettaka nga lyakutta omuntu ku mutwe ebintu bino byetuzanyiikiriza bwetubiwa ekyanya bifuuka demon possession nga twetaaga kuwonyezebwa nga Yesu bwe yawonya omusajja ow'egederaane Gereseni njegere nga zitusibye abasajja bano kibaali baagala kyabasingira amaanyi ga Katonda. Mami Kuteesa nze mpozi musumba konna akakubye naye kenyinza okwongerako era nga twetadde mu debate mu bulamu bwe kwaye natuusaawo ne neebuuza nange ekibuuzo ne bano bagayizi bategeeranga Katonda waabwe bamutegeeranga bulungi but still nga balinga abalina ekibakutte okukkiriza ebigenda mu maaso. Nendowoozamu nengamba nti ne wano oba kale ebiseera ebyo bateekwa okuba bayita mu bukulembeze obubanyigiriza ekimala nga n'eddembe lye balina okuba abakristaayo balinnyonnyolera okulabika nga bino bikola ki oba okubeera abakristaayo abateredde obulungi balina okubaako bye bannyonnyola mu bukulembeze obugenda mu maaso. Kati nga beebuuza ono musajja ebintu byakola tugenda kubinnyonnyola tutya? Gezanga obwavu nga bwakulumya obulungi oyinza okukakasa nti amazima gennyini okubeera ne ssente kwe kubeera omulamu era oli naakukakasa nti awatali ssente owedde. Kati ne kitandika okwezimba mpola mpola mpaka otandika okugamba nti alina ssente yasemberedde Katonda mpola mpola. Naffe tuyinza okubeera awo nga twatwalibwa dda
ng'abasajja bano bwe baali baatwalibwa kuba Katonda ebintu byonna yali abikola amazima gonna akoze eki nabo bennyini bakiraba kyekyo naye ndabamu nga balinako enjegere zaali zibasiba ez'obukulembeze ate nga be bakulembeze abawandiisi n'abafalisaayo mukulembeze wa ddiini amanyi kyayina okukola okulabika nga eddiini ekola ki egenda mu maaso ate ono tabifaako yenna nnyini byo byonna so baalina enjegere ezibasibye nolwekyo lwa tulwanira obukadde tulwanira empola mulwanira obusumba genda mpola mpola mulwanira ekifo ky'obufuzi mu kkanisa bw'olaba kisukka Katonda yali yagadde kikome ng'otandise okuteeka mu buntu be careful teyanziza musumba mwami Kuteesa agambye bagaizi mu mbeera eyo gye beeyisaamu bagaizi bano abanaddiini yetutwala ku kitundu kya Mande kuba mwami Kuteesa abadde agambye nti tuyinza okuba naffe naye twalagala tugende ku kitundu ekya Mande tulabe Mako essula 11 onyewe 12 paka olwe 14 tulabe ku lunaku olwaddirira Yesu n'abayigiriza bwe baali bava e Betaniya Yesu n'alumwa enjala bwe yalengera omuti omutiini oguliko amakoola n'agenda okulaba nga anaagusangako ebibala bwe yagutuukako n'atasangako kibala na kimu wabula amakoola gokka kubanga si kyekyali ekiseera emitiini mwe gibalira n'agugamba nti okuva kati tewabanga alya ku bibala byo nate ebigambo abayigiriza be ne babiwulira awo tugenda buukawokko kuba twajja tuyigako nti ekitabo kya Mako kijjuddemu emboozi ennyigemu oba engattemu sandwich story kati twagala tugende ku lwabiri n'abirimu olumu tulabe ekyatuuka ku muti guno nga bamaze ogukolimira enkeera ku makya Yesu n'abayigiriza bwe baali bayitawo ne balaba omutiini guli nga gukaze okuviira ddala ku kikolo awo Peetero n'ajjukira n'agamba Yesu nti muyigiriza laba omutiini gwe wakolimidde gukaze kandike Yesu wano omuti gwali gukoze eki tujja gamba nti gwali teguliiko bibala naye waliwo bye batugambye nti ekiseera kyali tekinnatuuka teyali season kiki Yesu kyayagala otuyigiriza mu kukolimira omuti guno gwali guuzaabuze si kiseera kya ttiini naye gwe ogutaddeko ebikola kansake Brian ono omusumba ojja kumaliriza ekitundu ekyo bwe twogera ku mutiini guno twagambye nti ajja ayigiriza abayigirizwa be waawo n'abamwetoolodde nga bwe tugambye nti omuti guno omutiini gwaliko ebikoola akabonero akalaga nti gwali guliisiddwa naye ate nga tegulina bibala twakirabye okuyita mu lesoni nti ayogera ku bakkiriza abawuliriza ekigambo ne tukitegeera ne tukyesirikira ne tutaba na bibala oba oli awo ebibala byaffe tubirina naye byaffe katugeze nnyimba naye nyimbira mu kinaabiro nyimbira mu kinaabiro eyo yo gye nsobola okukola ki okuyimba obulungi nga manyi teryandaba nenkuba ettendo lyange bajja twetaaga kukwegayirira munaaye kwaya munaaye okuweeza jangu oweeza sibimanyi sibisobola naye nga tobala kibala nsooke mukyala Kabiito nze nange akalala ke nalabyewo awo nti nalabyewo judgment nti ekyamazima ekiseera ekyekisa kigenda kutuuka kikole ki kiggwewo obudde bwonna bubaddewo gubaze makoola kakati kyava agulangirirako okukola ki okukala nti naffe ekiseera kijja tuuka tusalirwe mufunze mutegeeza unfruitful person Musumba Kakemba ayinza okuba omuntu individual
nayinza okuba religious system nga enkola y'eddiini eyaliwo saddaaka bawaayo obubandi bayokya basaba emirundi 2 olw'enkya n'olw'eggulo naye nga beereere babikola tebalina kwagala gwe bisongako tebakyamumanyi atuuse ali wakati mu bo banoonya kumutta naye system yeegenda mu maaso terina bibala naye kyayinza okuba omuntu ayinza okuba religious system. olwekyo omusumba kyasembezaayo njagala tusooke tusome ku system eno musumba gyayogeddeko kubanga amala kukolimira muti guno ne tudda kukya yeekaalu katusooke tusomeyo Mark essula 10:15 paka 17. Awo Yesu n'abayigiriza bwe bwe baatuuka e Yerusaalemi, Yesu n'ayingira mu ssinzizo, n'atandika okugobamu abaali batundiramu n'abaali baguliramu. N'avuunika emmeeza z'abawaanyisa b'ensimbi n'entebe z'abaali batunda enjiibwa. Era n'aziyiza buli muntu okuyisa ebintu mu ssinzizo. Awo n'ayigiriza abaaliwo nti, tekyawandiikibwa nti ennyumba yange eneebanga nnyumba abantu b'amawanga gonna mwe banaasinzizanga? Naye mmwe mugifudde empu eyeekwekebwamu abanyazi. Nti bw'obeera wabweru yeekaalu ogirabanga eriko ebaze kuliko ebikoola ng'omuti guli enyirira naye bw'ogituukako munda nga tesongako oyo Yesu Kristo ebibala tekukola ki tekuli. Naye musumba awo ekibuuzo kye twagala okubuuza kiki kye tulaba wano ku Yesu Kristo kuba kyemmanyi Yesu yali omu nga mulimu abantu bangi bali mu business transaction. Twayigako gye twayiga nti waleetanga saddaakayo ne bakugamba eno erimu obulemu naye tulina wali etuukiridde eno n'ogirekayo n'osasula ne bakuwaamu eri bo gye bagamba etuukiridde naye nga bali mu transaction. Musumba kiki kye tulabawo wano ku Yesu Kristo? Tetulaba ekisooka omusajja omu atalina mashini gaani talina busaale n'asitukiramu muba omukikuubo ne badduka emisinde bonna ne babasanga naakulabye naye bali tebamusobola nga muba ati nga mubadduse mulimu abasirikale abakuuma tempo abalumi abali ku jute kubanga balina okuwooza omusolo bakayaafa bonna bali mu ofiisi abantu abawanyisa awo abavungisa ennaaka ne naafuula nga tewali n'omu asobola kumwaŋŋanga. Ndaba obwakatonda bwennyini ndaba omuntu yenna eyandibaddemu akakunkuna ku luno yandigambye nti bamala kutuuka gye batuuse okuddamu ku magezi ne beebuuza ani atufuumudde emisinde gino gyonna ebintu byabwe abibuuza ani? Akalala akankutte omubabiro mu 17 bagambye nti ennyumba yange eneebanga nnyumba y'abantu ab'amawanga gonna. Bano sebo baalina enteekateeka mu yeekaalu waliwo katosala wano kasita oba munnaggwanga naye kati olugi olwokusatu lwakusinzizanga mu bannaggwanga lwali lulekeddwawo. Kati bo ne kasesi ke balekerawo bali be bayita ab'amawanga ate batandise ka transactingira mu business bongera olukonko nti waliwo ffe abalinga abatuukiridde ne bali abakyabulaabulamu so nga ate bali mu kanisa mwe bakolera volongoto. Kati abajjukiza nti kanisa eno yaffe ffenna. Twagala tusome n'olw'okumi n'omunaana olwo
tulabe banaddiini bano Yesu amaze okukola ekyo kiki ekibatuukako. Bakabona abakulu n'abanyonyozi b'amateeka bwe baawulira ebigambo ebyo ne basala amagezi ag'okuzikiriza Yesu. Baali bamutidde kubanga ekibiina ky'abantu kyonna kyali kiwuniikiridde olw'enjigiriza ye. Ne weewuunya gw'otidde ate omupulootingira ku mutta. Ne weewuunya gw'otidde kyovudde omutya. Omusajja omu abasitukiddemu mwenna. Kati okumutta mugenda kumukwata mutya. Tugambye awo ne badduka ne baba nga tebasolamu eŋŋanga. Omusumba atugambye nti obwa Katonda bwe bwalabika. Twagala tulabe ku Tuesday bakomawo nga basala magezi. Omuntu ono tumutuuseeko tutyo mulemesa ebyo byakola. Era bamubuuza ani yakuwa obuyinza okukola bino. Njagala tusomewo mu Marko essula 11 onyoolwa 27 paka 33. Nannyini buyinza bwe babuuza. Kale bajoga. Babuuza tebabulabyeko tebweyogerera. Alina kubwogerera bwogerezi kubategeeza tebabulabyeko. Bakomye luddawo okukomawo okumubuuza. Nankulabye. Awo Yesu n'abayigiriza be ne bakomawo e Yerusalemu. Yesu bwe yali atambula mu ssinzizo, bakabona abakulu n'abanyonyozi b'amateeka n'abantu abakulu mu ggwanga ne bagenda gy'ali ne bamubuuza nti, olina buyinza ki okukola ebintu bino? Soko komawo mukyala Kabiito. Bamubuuza ekibuuzo nga katego nga bamubuuza olina buyinza ki. Kaali kati akatego mukyala Kabiito kubanga yalina kubaddamu answer either emu oba endala. Kaali kati akatego mukyala Kabiito. Kye kaba kabeeredde akatego kuba tulabye waliwo abagoba mu business transaction abalumi be bakulemberamu be bali ku ntikko ya URA ebiseera ebyo ey'ekifo ekyo. Kati ng'ageza n'abagamba nti obuyinza bwange ng'omuntu aba alumbika. Ate bw'abagamba nti bwa Katonda balawo ka blasphemy. Avoola. Omubazi ono. Kwegambanga buli ngeri yonna balina ensonga okumuvunaana. Bw'abanga buyinza bubwe ng'omuntu abalumi bamugambako nti tuyambeko okole bw'oti. If anything acyankalanya na bizinensi zaabwe. Ndoza tweyongereyoko kunyirira endala. Tulabe Yesu engeri gy'abakwatamu. Tubadde tukomye kuba ku 28. Ku 28. Era yani era ani yakuwa obuyinza buno okubikola? Yesu n'abaddamu nti, nange kambabuuza ekibuuzo kimu. Senga munziramu olwo n'ababuulira obuyinza bwe nnina okukola ebintu bino. Ani yatumayo wanne okubateza? Katonda oba bantu? Munziremu. Awo ne bakubaganya ebirowoozo nti, tuddemu nti Katonda ye yamutuma. Anaatubuuza nti, kale lwaki temwamukkiriza? Oba tuddemu nti abantu be baamutuma? Kino ne bakitya kubanga abantu bonna baali bakkiriza nti Yowanne mulanzi ddala. Awo Yesu ne bamuddamu nti, tetumanyi. Ne Yesu n'abagamba nti, kale nno nange siibabuulire buyinza bwe nnina okukola ebintu bino. Kiki kye tulaba ku Yesu bannange? Kubanga Yesu twagamba nti ojja n'omuleetera omugwango oyagala mutuga n'agukukasukira ggwe ate gwe ne weetuga. Bazze n'ekibuuzo bamukema naye n'ababuuza ekibuuzo naye abagaana okumuddamu olwedda amanyi ne bye balowooza. Ne bagaana okumuddamu ne bagamba bwe tunaddamu bwe tuti ajja tugamba bw'ati, era bwe tunaddamu bwe tuti ajja tugamba bw'ati. Ne basirika ne bamugamba tetumanyi. N'agamba nange sijja babulira buyinza gye nkola ki gye mbulira. Musumba Kakemba. Naye ng'ekyewuunyisa bamubuuza obuyinza. Obuyinza baabulabye dda. Obuyinza babumanyi. Lesoni yaffe nenene abazirina. Mukyala Kabiito ajja tusomerako ku page 10. Brian ajja tusomerako ku page 11. Kitundu kya kaparagraph ekisembayo.
Gambia. One of the members in Mark 12:14, one of the members of the Pharisees addresses Jesus. Where was Musoma? Tewanatuuka ndowooza tujja tulekawo. The courts of the temple, The courts of the temple at Jerusalem, filled with the tumult of unholy traffic, represented all too truly the temple of the heart, defiled by the presence of sensual passion and unholy thoughts. In cleansing the temple from the world's buyers and sellers, Jesus announced his mission to cleanse the heart from the defilement of sin, from the earthly desires, from the selfish lusts, from the evil habits that corrupt the soul. Wanatugambye nti olw'okuba mu kulongoosa yeekaalu, Yesu Kristo agamba nti ne wano tulina okulongoosa yeekaalu zaffe gwejja nga gwe mutima oba gwe mubiri gyaffe, okuva mu ebyo bye twegomba n'ebirowoozo ebitali bya butuukirivu, ng'agamba nti ng'alongoosa yeekaalu okuva mu baguzi n'abatunzi ab'ensi. Yesu Kristo alangirira omulimu gwe ogw'okulongoosa emitima gyaffe okuva mu kwonoona okw'ekibi, okuva mu kwagala kwaffe okw'ebyensi, n'okuva mu kweyagaliza kwaffe n'ebyo bye twagala n'okukola obubi weewaabo ebyo ebyonoona omwoyo. In other words, kyangu nnyo okusoma sitole y'okulongoosa yeekaalu. Ebirowoozo byonna ne bidda ku basajja bali. Ne tutamanya nti yeekaalu nakati weeri. Emitima gyaffe ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu. Naye tugisuubuliramu. Nejjula kafaakunaaye. Birowoozo ebibi biki. Nga kyetaaga Mukama waffe yalongoosa eri. Nena gyagirongoosa. Avaawo abagero olugero. Parable mu Mark essula 12 onnyo olusooka paka ku lw'omwenda. Awo Yesu n'atandika okwogera nabo mu ngero. N'agamba nti, waliwo omuntu eyasimba ennimiro y'emizabbibu, n'agyetoolooza olukomera, n'asimamu essogerero, n'azimbamu omunaala abakomi mwe banaalengeranga, n'agissaamu abapangisa, n'alaga mu nsi ey'ewala. Ekiseera ekyamakungula bwe kyatuuka, n'atuma omuddo eri abapangisa bamuwe ku bibala by'ennimiro y'emizabbibu. Awo omuddo ne bamukwata, ne bamukuba, ne bamugoba, ne batamuwa yadde akantu. N'abatumira nate omuddo omulala, ne bamukuba olubale, ne bamuswazaswaza, era n'atuma omulala, oyo ne bamutta. N'abalala bangi ne babayisa mu ngeri y'emu, abamu ne babakuba, abalala ne babatta. Yali akyalinayo omuntu omulala omu, ye mutabani we omwagalwa. Ono gwe yasembayo okubatumira, n'abagamba nti, mutabani wange banaamussaamu ekitiibwa. Kyokka abapangisa abo ne bagambagana nti, ono ye musika, mujje tumutte, obusika buli bwaffe. Awo ne bamukwata, ne bamutta, ne bamusuula ebweru w'ennimiro y'emizabbibu. Kale nannyini ennimiro y'emizabbibu kiki kyalikola? Alijja n'atta abapangisa abo, era ennimiro y'emizabbibu anaagisaamu abalala. Kantandike ne Musumba Kakembo. Baagerera olugero luno balutegedde nti lukwata ku bbo. Balutegedde. Bakimanya era bajja kukyatula. Munyiri olunaddako. Nti ono ali kufe. Brian. Nkyewuunya ku byonna byonna ebize birabika ebirabwako n'olugero ne lujja. Tugenda kulaba mu maaso nti abantu bano era tebamenyeka mu mitima kutegeera nti haddala mazima kati leero atukoonye.
tugezeeko okwetegereza. Atukubye point. Atukubye. Naye era bwongera kulumba bulumbi kiraga obubi obw'ekibi. Yeah. The extent obubi gye butuuka nti bubazibira ddala amaaso n'ebyo ebizze nga birabikira ddala nti bannange neetaaga okwekuba mu mutima ntandika okulowooza ku nsonga zino nga batandise olaba alese n'obugero bubadde nga buli far-fetched buli wala n'olaba kana akaleese nga kalinga akakwatako tugambira ddala ffennyini. Bannabbi bajja tetwabawuliriza baayogera obunabbi tubulabyeko era tetubutegedde oba oli awo tetwagadde bukkiriza. Kakati saawa zino bw'aba byabyogera twandibadde twekuba mu mutima ekibi bannange kitutuusa wala. Yensonga lwaki kimenya obufumbo nina mutuuka nga kali akatika akatono bwe kati nga keetaaga ekigambo kimu soole ambere soole mutandike bupya tekikyasoboka akati buli kyayogera nono kyayogera ogenda okukakana nga olwali olwatika amufunyemu Rift Valley. Politics si kyekimu. Ndobeera nnyo politics w'Amerika kakati. Trump omukazi ne wayogera ekintu ekirimu amagezi. Trump ne wayogera ekirimu amagezi. Solution yesu kyeyava agamba tituuka wootuuka ogambe nti I'm sorry tutandike bupya. Bidaya lyoka Hamas ne Isiraeli kasokedde Ibrahimu azaala Ishimaili bali ku bulago wa each other abajja kubeera ku bulago wa each other paka alinga abalabula naye ate nga abalaga mu mukwano. It is not late for you to change kubanga notalo era temujja duwangula okuzira ku lugero lw'abannyonnyodde naye era nga bwe tugambye nti nga baasalawo mutima gwabwe ono tulina kukola ki kumutta naye twagala tusome ku lw'12 olwo tubuukewo kugenda ku lw'12. Awo abalabe ba Yesu bwe bategeera nti olugero olwo aluleese nga lufa ku bo ne bagezaako okumukwata kyokka ne batya ekibiina ky'abantu ne bamuleka ne bagenda. Mukirabye naye ninawaawo kyeŋŋamba tutwogera ku bano abasajja abafalisaayo abali emirembe egyo ffe kati ffe naffe olina wootuuka n'ogamba naye n'otandika okulwanyisa amazima amatuufu n'ekituufu ky'olina okukola. ne bw'ogalaba nga mazima gatukulaba ettukutukutuku bwe gati ofunayo kalimbwe n'ogasiigako era oyitewo oba osigaza evaliyo gwe gy'olowooza nti yevaliyo mu kifo ky'okuga nti amusole okkirize tudduke mangu ku kitundu ekiddako kya Wednesday Mark essula 12 onyero 13 n'olwe14 twagala tulaba akatego akalala abanaddiini bano ke baleese 12 13 paka 14. Abafalisaayo n'abawagizi ba Kerode abamu ne batumibwa okutega Yesu mu bigambo. Awo ne bajja ne bamugamba nti muyigiriza tumanyi nga gwoli wa mazima ge boogera ge mazima era tokolera kusiimibwa abantu kubanga bonna obayisa mu ngeri y'emu era abantu obayigiriza mu mazima ebyo Katonda byayagala bakole. Kaakati ssebo tubuulire kikkirizibwa okuwa Kaisaali omusolo oba tekikkirizibwa? Tuteekwa okugumuwa oba tetuteekwa? okomaawo ge bamanyi ge mazima ge mazima bituufu bye boogera
naye twayegako wali nti personal knowledge is not enough. Wetaaga conviction. Are they convicted? Brian. Abantu bano baliko ekizibu ku mutwe. Kizibu ki? Ekizibu kye balina ku mutwe gwabwe is that nebyo byonna ebize birabikibwawo bakugambye mu 12 ne baagala okumutta naye ate ne bamutya. Lwaki oba omutya? Kubanga olina kyolabyeko kyolaba kyasobola okukola naye n'olyoka omutya. Ne wano bye boogera ge mazima naye era nsonyiwa okuyingirira ge mazima kubanga nago bagalabyeko. Abantu abayisa kyekimu oba baana oba wabigenge oba bakazi ge mazima era bagalabyeko naye kati bano bajja Mukama Katonda ekibi nnyo nti ne bametta ne balagako omuyigirizo omulungi bamusika eriyooro nga bwe kiri bekiti era byoyogera bya mazima era olwasiiga babyogera byebyo naye tebabikakasa mu mitima gyabwe tebiriimu. Balina side gye baagala Yesu ajje ebigambo bye bisupporting side yaabwe ng'essaawa zino ng'amadaala bwe bamutaagira bajja muteeka wali ku bbali bwe batuuka okumwetaaga. Politics bwakola betumanipulating amaka buli kintu kyonna kyonna kyetukola we use others for our own advantage. Nabo baali baagala omukola. Katego kaali katego ki? Yesu akatego ke bamuteeka kaali katya? Bamubuuzizza is it lawful to pay taxes? Twagala tulabe kaali katya akatego. Olugero gye luggwera amatwale gaalimu Barumi be bavunaanyizibwa ku kusolooza omusolo nga waagambira nti temuteekwa kugusasula. Abalumi bajja mutufunira muvunaana treason. Yes. Kati nga baagala agambe nti nedda bafune engeri gye bamuggyaawo kuba eri gye tutandise yonna nga banoonya engeri gye bamufunamu naye tebannafuna bujulizi bukole ki bumala oba bukakafu bubala kukola ki kumuggyaawo n'engeri y'okumuggyaawo ebuze. Naye kati abalumi bano balinamukko kulyanyi senga ageza n'akwata ku kittavu tuba tubamusindikira. Ate bagamba nti kiryoka okusasula okusasula obululu kufuna obululu tafuna tukkiriza tuwa Katonda kuba bo baali balaba political savior kati bwagambira nti nedda obululu nedda n'abasajja baali babanyigiriza nnyo ku nsonga z'omusolo nga ogamba nti no tetujja guwa kati tugenda kuwagira kubanga otugjeeko kiri. Namba be yali asaasira baali bakaaba olw'emisolo gino kati engeri gy'abayisa kyenkani ng'ateeko bbalwani at least tugambe tulume guwa. Njagala tudduke kubanga obudde njagala Yesu Kristo akatego kana akabuuka atya asigale nga side zonna ziri covered nga Kayafa waali talina buzibu ne bana Abayudaaya baagala bana babajjako emisolo Yesu agambe nti temuwa basigale nga nabo bakkakkamu. 15 Marko essula 12:15 paka 17. Tuteekwa okuguwa oba tetuteekwa? Yesu n'ategeera obukuusa bwabwe n'abagamba nti lwaki munkema mundeetere ssente njirabe. Ne bagireeta n'ababuuza nti ekifaananyi n'amannya ebiriko byani? Ne bamuddamu nti bya Kaisaali. Yesu n'abagamba nti awo nno ebya Kaisaali mubiwe Kaisaali n'ebya Katonda mubiwe Katonda. Omuzira wagompere musumba kakembo musumba kakembo ate tebannateerayo yadde baana abakwalika musumba kakembo ekibuzo Yesu Kristo ansa zino yazijjangawa yennyinizo kubanga amagezi gano oli yenna nnyini amagezi gano musumba yadde yava mu ggulu naye batugamba he was fully God and fully man. Ansa zino kubanga Adamu ansa nga ansa bw'ogitunuuliranga gwe Kayafa tomulaba mu buzibu yadde nga ne bano Abayudaaya nabo bali contented. Kaisaali yandikubye ne mu ngalo senga yaliwo
avuga nti genda mu maaso ne bano ne bagamba batugambye ebya Katonda tubiwe ekyokuddamu mu mazima simanyi kubona yali amanyinya ebyawandiikibwa naye kyemmanyi kiri kimu yatusuubiza oba kyawandiikibwa kiri mu Mako 13:11 tusomere era bwe banaabakwatanga ne babawaayo mu mbuga z'amateeka temweraliikiriranga kye munaayogera naye mwogeranga ekyo Katonda ky'abawa okwogera mu kaseera ako ebigambo bye mulyogera tebiriba byammwe wabula bya Mwoyo Mutuukirivu. Kati conclusion gyenfuna wano naye bwe yali Mukama yabimuwanga naffe batambuddeko naye waliwo otuuka mu kakunizo nolabanga okukavaamu tegabadde magezi go ebigambo bino Mukama yabikuwadde n'olwekyo naye nze nyumira bunyumirwa kwegamba senga naliwo nga ndikulirwa Yesu eno obanga gwakola amawulire saidi zonna otuukayo n'owulira bagamba ki sajja katusobedde olaba abatwala nabo okufaananako Musumba ekitabo kya Mako kino ndabanga ali ku screen nga ndaba ka firimu nga star wange buli lwajja ku stage subira buwanguzi mukize abafarisayo tusigaze eddakiika 5 tugenda zikozesa bulungi sebo tuyina 2 2 nja kusaba tukusooke tusomeye abafarisayo babawangudde kati basindiseyo abasaddukaayo bw'oba osigaza 2 ejja kusoma ebyemuyonyozi nga tugamba abasaddukaayo baali tebakkiririza mu kuzuukira bali bamaze bakuba bawedde nyaziro ne bagamba nti katujjeyo nekinaamukuba abooluganda baali 7 omu n'awasa n'atazaala naafa muganda we n'awasa ng'etteeka bwe ligamba bonna 7 ne baggwayo ddala kino omukazi n'afa kakati gwe agamba nti eriyo okuzuukira balizuukira ali bawaani ne batulaganako nga bagamba nti awedde Yesu n'abaddamu kyeyabaddamu kye tebatusomayo kyokka 24 paka 27 Mako 12 onyola 24 na paka 27 24 Yesu n'abagamba nti muwubwa era ekibaleetera okuwubwa bwe butamanya byawandiikibwa wadde obuyinza bwa Katonda abantu bwe balizuukira balibanga bamalayika mu ggulu nga tebakyawasa era nga tebakyafumbirwa ate ebifa ku kuzuukira kw'abafu ddala mwali musomye ku kitabo kya Musa mu kitundu ekyokwogera ku kisaka Katonda bwe yagamba Musa nti nze Katonda wa Abrahamu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Katonda si wa bafu wabula wa balamu muwubwa nnyo. Sumba omuzindaalo ekisooka tekinyuma nnyo katwali tulowooza nti obufumbo buno obutagaza bwe tulituuka eri ne tubeera n'obw'omuggulu bugenda kubeera bunyuvu nnyo naye Yesu byatutegekedde bye birisinga obulungi naye ndowooza bana bagenda okugendayo nga si bafumbo bwe balisubwa ndowooza abafumbo tuli bakuno n'ebya kale naye Musumba Yesu okubaddamu akozesezza kubanga bwe tugambye abasaddukaayo bano baali bakkiriza mu bitabo ebitaano ebisooka ebya Musa ne ansa gy'abazeemu akootinze kuva essula 3:6 lwe bamanyi n'ajiriza nti yabagamba nti nze Katonda wa Ibulayimu nga yafa dda nze Katonda wa Yakobo yafa dda nze Katonda wa Isaaka yafa kati mwabaga nteri kuzuukira abeera Katonda waabwe right now abaafa edda nga teri kuzuukira okuzuukira gye kuli era agenda kusigala nga Katonda waabwe nga muzuubazuukira. Okay, twebaze Katonda waffe tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo gye tuli Mukama. Tukwebaza olw'ebyawandiikibwa bino n'abaddu bo n'abazaana bo ababituwandiikira okwongera okuzibula emitima gyaffe n'amaaso gaffe tukulabe era tukusemberere otusaasire nga tubiyiga yonna gye tubiyigira Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. amiina.